simanyi lwaki twogera nnyo simanyi lwaki tuyina ebimu simanyi lwaki twagala nnyo okutuwa amagezi ne answer gye weemanyidde oyagala wabaawo akikugamba agenda kukusiga sirimu webale nnyo agenda kukusiga sirimu wakusiga sirimu kati gwe tasaana kwagala wekka kati gwe oba olaba ayinza okukwagala yekka kati oyo Nyoo balina okwanga balina n'ekintu ne spice awo ng'akwagalako ki wabalabye balina okwanga balinawo ekintu awo tasobola nakwagala nange njagala wiigi abaana ku TikTok balina wiigi bweziti nange njagala kino omusajja n'omuteeka ku pressure jjukira kati ate ennaku zino bambi basajja bato okimanyi nti n'abasajja ennaku zino bakyalina na ssente nze kye nnejjamu kyekino njagala kino sisobola eno ensi ehambulinga ky'oyagala osobola obutakifuna ne ky'otasobola ate osobola okukikola ebyo ebintu bibiri nze njagala kino bw'otakifuna awo simanyi ate lwaki we mwagalirwa kubuvaamu ng'ate buyingiddemu omwana ate awo we buyugira ddala kati yali buvuddemu nga mulimu omwana tebusaana kuvaamu nga bulimu omwana ate bw'ogenda kuzunga nnyo ojja kuza because ne gy'ogenda is the same abasajja basinga beebamu ni kyokola n'owange kyakola n'ow'omulala kyakola normally tewabeerawo nnyo difference kati ogenda kuva ewa Allan ensonga ekugyeyo ate gy'ogenda okusanga gy'olaga ate ng'ozadde kati atayenda yaliwa wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'akabebi tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty. Kale nyongero banizaako mukuto CRUZ exclusive ALLANCRUZ gemanya nyongero banizaako gye musinzidde okubanga ate amundabira olunaku olwaleero bane muli mutya kansubira obulamu butambulira ddala bulungi nnyo ab'ebulaaya mugenda mu winter yete mwatandise muleka mwatandise kitandise kati kitokota obugere buli mu stocks naye stocks tezimala oli mu kitawulo tekimala naye ng'ate yeyembeera omwana oyo mugambe hiita tazitumbula nnyo biiru zigenda kuba waggulu ndi neggulo gwe ndi naye wano atugenda kunyumyanyumyamu kaawo kuba ate tukole tutya mukyala agali wango yatuusedde okulaba nga tunyumyanyumyamu emboozi naye bathe Gloria oli smart. Oh, thank you. Ntuuse okweyanjula omwana ayanjula bubi amanya Gloria kebirungi mukyala gali wango ndoza mundabye ndi wano ku CRUZ exclusive nenga kyemulina okumanya ntuusa okubonaabona kwange laba ebintu byampadde kyokka nga amanya ebintu byennywa ni lwaki ombonyaabonya ogambye singa wano okunywa amazzi eno starter ndi wano ku CRUZ exclusive n'omwana omulenzi ate alinnya ennyonyi ennaku zino ndowooza ogenza okulaba nga nze atategeera bya hiita nogaako John swalize ku show yo hiita ozimanyi ate munange nze nagendako dye Netherlands naye ng'oyagala of course kibuuzo kyekyo nogendako Netherlands nogendako UK kakati ababa kutwala bagamba olulala nja kukwata ensawo gulo tugenda aba oyagala ogendako ebulayi ekyo ani atakyagala to stay there with the broom ate omusajja nkomewo nga bamututte aga musajja nkomewo nga bamututte mba njaga kugendayoko neetoolole nga bwokola okay kiki osinga okwegomba ebulaaya singa omuntu aba akutwala as a girl kati ate child kyokka it's stupid njagala kwambalako ku winter boots in fact njagala genda mu winter ndabe snow nga angwira okitegeera ekintu ekyo nga omaye obufaananyi abaana bye beekubanga bali mu snow kalina bwalinnya mu snow ati banne kale byensinga okwagala e Bulaaya oli serious byensinga okwagala e Bulaaya then n'ekirala of course shopping snapping ng'ani akushoppingira abantu tekati aba yantute kubonaabona era yantutabere nnyo ku bbiya weeyo otegere ekintu ekyo awe nyini kati njagala ekifaananyi kijira mbwongo ggulo kikulabika nti biyo yali atya mwana gwe simanyi nakumanya kuba oli wa bbiya toli wazi whisky ndi wa bbiya ebyo byensobola leka kati gwe whisky omanyi nti
oyo asiimula ola ne kirabu asiimula obwongo n'ekibiya ssebookera ku macanga nga kamemole bakawayogera ku kibaala anjagala ngerako ku bibaala bya Germany Germany bakibiya nnyo nekusa ku bufaananyi ku London ai nensinapinga kakati abeewaffe bonna ne bategeera nti yafuna ssente nga sirina otegera akantu ako jjukira kati ffe n'omuntu kasitali nnyo nnyonyi aba alina ssente naze ala ntolina kyongamba bagambe munnange yafuna ssente ennyonyi yazifuula bugaali naye nga naye bansabamu 10,000 sirina ennyonyi gye wasemba okulinya yali egitwala yali egenda Dubai yo natuuka sina kyenjigamba watuuka mwaka ki that was 20 myaka ng'ebiri emabega that was 20 when that was your first flight that was my very first flight omukyala bamuyita Mimi's Beauty Bonti saate kamyade n'ekikumi n'eki walinya nyingi fly Dubai no omukyala yantwalira Emirates tokikola walinya Emirates gulo you arrived I arrived ne batujjako obuntu bwabwe obwo obutawulo nali nze ati nka parkings mune bawo kwebika golo lyako parking ali manyi babituwadde tubabijje mu bigundi ngenze ndaba bakomawo bakime ebintu byabwe ngamba ate bana bagotwala taka akantu kange nasinapinze ddako nali nkalemedde ne munene nkabaddiza. What did you see Dubai when you were landing your first eye mu Dubai? Gwe manya nti nagenda sirina mirembe ng'essaawa yonna ndowooza tugenda okufa. Landing ng'ekola eti banenze kale kwegamba saanyumirwa nnyonyi eyo ndowooza nanyumirwa madda kubanga n'ebintu bye baatugamba bineeno simanyanga kuba natunuulira bintu batugamba mbu simanyanga bye batugamba ebyombu just in case parachute wansi w'entebe tewabiwulira ali sibiwulira munange ndowooza n'oluzungu saabitegeera kubanga nze nabuuza ne neighbor ne mubuuza bwe nali ntudde naye awo ne mugamba wano nkola ntya with all this beauty nga ndi mulindi mbaata gwe naye gwe kati ate to make matters worse wali weetaaga nondabako omukyala yantwala nabeerayo wiiki emu I had to come back ye yasigaleyo kati banteeka ku airport nekomyewo gye tugenda okulinnyira wannengerera okomantaala naawe obuuza okay nange mbuuza nange babindagirira bungi kati bwatuuka wabiyiga ennaku zino nabiyiga manyi bu aro engeri gye busonga ne aro saaziraba aro saaziraba get saabiraba nabuuza sinzo nalaba ntuuse ku airport kasi yakuteeka wali ne bateekako emigugu gyo ne bakola bati kaakati ate baba ekirala kye bandiyagadde nkole emigugu gyo ndoza gyandisigadde kubanga nze mba simanyi emigugu gye gibeera mba simanyiiyo era nze kabaaga naye na potable okateeka wali tebakolera shopping ng'okomawo mwana gwe tebankolera shopping tebali bantutte nga sasudde adde ekikumi tebakwayo nkalo ne shopping kati gwe Dubai what did you enjoy in Dubai ndowooza era neetaaga kuddayo I need to go back wagenda mu desert nedda okuvuga epiki naye nagenda mu Dubai Mall yabwerere okulaba amazzi agazi na biki ebyo natuukayo ku budget lwaki yakutwala era wamubuuliranga bino nti tolinyangako biri bye twogeddeko nagamba kamaama antwala batino naye yakuwa yampeera ddala mukwano ate singa era sinnalinnagisasula buli kimu n'olya emmere walya mmere ki sitera kusaba bintu bye sitegeera bimanya butampomera actually yes engeri abaana b'e Dubai gye baali bamanye ennyo it was simple kyanyangwira nti ne ku streets abaana nalingaye bamanyi so ne sister wange yaliyo ebyo ebiseera so nafuna abantambuza around bakutambuza mu Deira oyogera buki ekizunza ate alani wanta amakata kagambo Deira obadde oyogera kakyera gye nali Deira era gye nali saasukawo naye ate yeesinga okunyuma kubanga we wali bana Uganda bannaffe betumanyi yonatambula onagamba Gloria, how are you? No. Negweze gwe kyolina omanya nalinganga era ali e Uganda. Wali ku Bania Square Union nga abaana abamanyi. Gloria. Ate wana Dubai. Onasigala. Ate tebeeraga ndowooza. Semune buli muntu yali free like you know. Tebeeraga. Bayogera naawe bulungi nnyo mbanga abali e Kampala so. It was a nice experience. Ne kati Dubai.
Sikyabagala. Kati abe Netherlands, I am on call. Kitegeera? Kati naye njogera bategeza mufumbo. Kantu ako kakulu. Banyenyole nti ate kati baba antwala tugenda kuteeka mu nekamanyiro mutwala wamu n'omwami gali wangu. Namugenda kukola ki? Nga bagenda kututeeka mu ssente tugende tutambule ffenna kati ate omwami muleke Kampala. Kinaakola ekyo. Njoke miwati, kemigisha. Kebirungi. Kebirungi. Kati oli aveeri. Ateeke mu Gloria ssente n'omwami we. Ziba mpisa mbi kati awo kiki? Kati awo kabiiki. Bakuteekemu ssente n'omwami wo. Bayina empisa embi just. Ne kakati awo mukikola mu baaki. Bwe bakikola babaaki. Lwaki togamba Zeus? Zeus ayinamu ku ssente. Ayinamu ku ssente. Mugagga. Zeus omumanyi? Omanyi. Atandabikira ssente Zeus nga sikulaba mu ssente. Tolanga akolakola zi charity. Basondera abaana obutaasa. Zeus mugezi simulaba mu yadde. Zeus nkuwa obudde nno nkuwa obudde sibanga omugagga mpitako omugagga tampita ku gundi yamunyumiza. Ono gundi ani? Ivo official. Ana gwa Ivo namulabi yagenze. Kati yagendedde ddala akomawo. Ivo katale kabula ku katabo. Laira. Ne bangamba abaana bangamba mboyo mwana alina omutima omulungi bambi so God has paid. Nyoo. Happy for you Ivo official. He's the only TikToker gwe nalabako nga asobola okufuna deal ya club. Nakubira nagamba Alan. Banjagala okubira no gali wa club. Nalaile ate gwe ina following nene basobola okugira bwe bati. Ivo official. Ba namuli abaana nga bamuwana mbo alina omutima omulungi mambi ayagaliza banne. Ivo is a very 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 nice guy bambi. Naye kati ekasera keeko naawe otandika okubanga otandise okuteekateeka ova otya Kampala. Kyokka bambi ndi serious abagala okuntwalako mu nsi ezo. Bino bye mukolera Alan. Kitegeera. Beera nnyo wano. Bagambe nanti babagaggawo bagambe olulala tugende ffenna bati bali ate baleme kukola bintu. Kati otandise otteekawo ebyo. Nkimenyezaawo. Obalina obatwala n'emisa gali wangu. Nkimenyezaawo mu teri alina tiketi. Gwe no basobola okuwa akazina ne bagamba MC nga mwawo. Kasi Mr. Galiwangawo ng'akolawo ki? Nga wankubire engalo wakiyaringa okitegeera. Watadda. Ayya. Okimanyi anka asobola otuuka e Bulaya n'agamba baby. Ne twawukaniraawo n'andaga nti ate ye tasobodde kukomawo Kampala naye sisuubira. Mwana oyo ng'ayagala nnyo Uganda. Ate okwagala nnyo Uganda. Kuba butonga balinawo. Bagali wangu. Bayinawo neera kaana kambaata. Street zino azitegeera muyiriri. Nga tomutulagangako. Bamubbi. Oma kyekitegeeza bamuvume. Abantu ba TikTok olaba. Your guy is not ugly. Ati gwe omumanyi personally. Omumanyi naye kakati bali abatamumanyi. Olaba is so handsome. Tochikola. Don't mention. I know. Wabuza otya abantu ku TikTok. Ate njagala bajje basinika amannyo bagezeko bugeza. Omwana wange mulaba nze mulungi seka oba namwe mushemanga mulungi. Nabadde mbakina embwa ezo nga njagala ndabe kye bayinza okumuvuma konti no kino. Oyo mwana wo. Nnyo n'amaanyi. Oyo mwana wo. Wamusindika busindisa. Oba wakiso. Wakiso neera abasirusiru bagambye embunno. Mbu bayita amanyi embunno omuntu anywa bbiya asookuzaala omwana omulungi. Kwegamba ati kankuleka abana bandebedde kweganga ekitagasa. Nze sabo mmanyirwa. Wano n'abangambye mbu nali nina amagezi naye ng'ejja nnywa bbiya sirina. Tegamba bbi. No, what do you do apart from drinking beer on TikTok? I am a journalist, by the way, a photojournalist. Era terumpa omulimu. Ebyo ebintu bye mukola man editor as well. So kweditinga eno shop. Okumanyi bulungi. So kweditinga eno shop nange. Just lwakwakala abantu temuntaking us serious. I am also a digital influencer, kyona kyokimanyi, right? I am also an MC. I MC on events. Kitegeera kintu ekyo. Mpozi ne marriage guba mulimu. I am also married to mwami gali wango. Oli wampeta. Olwano olwo. I am in Kaundo. Haria. I am in Haria Kaundo. Happily in Kaundo, Haria, but of course yagende wafena. Akola yebyetagisa ng'omusajja omukulu so
ebisigadde tunoonya ssente. Galuwango lyerinnya eddala oba lyerinnya lyotuwa wano tubeere lyerinnya lye bannange. Muzeeyi Galuwango. Wo kati akono omukyala bosi wange muyogera naye bulungi omugambe nti naali ku show naye agbagamaiza agenda kuddira. Bannange Galuwango lyerinnya lye. Bamumanyi abo abaana abamu bamumanyi those who know. Nenga gyali ali fine time attamu. Ali fine. Mwennyonnyodde nti nze kulabako. Omugambye ng'ojja. Nasoze ne program jo. Emugamba so nchangera kera keyongera. How many bottles of beer do you take? If you're watching Gloria for the first time, genda ku TikTok ye buli nsonga aginyonyola akutte ecupa ya beer, aginyonyola akutte ecupa. But where did you get that concept from? Oba mbamu mazzi. Nga kawaaniko. Kabia ako nonno. Oyina brand gye wasooka okozesa. Ndowooza wagenda okulaba tekulabawo. Bonna tebandabawo. Bonna tewali yali andabyewo. Nebo ye waaka baamulaba. Waaka baamulaba. Naye gwe kampani nene ozimanyi we zitawaanya. So kati waliwo awe yakkuba ekikono. Ndowooza era bankuba ekikono. Balinayo abaabwe. Nagenda okulaba nga nfaafaaganira bwereere. Kansirike. Oyina kabiya bambi ke wasooka onywa. Nali njagala kukyusa. Naye nagenda okulaba nga ate ono yantegeera. We are so in love with that beer. I wanted to change and maybe do something. Abaana baavuma nnyo ne baŋŋamba okwata ebicupa ebinene biki. Nenjagala mbeere kirasi naye kali nako ne katandi. Ne tutakwatagana bulungi. Akantu ako bannange. Ne club bakulabawo. Tebandabanga nawo wadde. Era abantu bamanyi mbu abeera kuba bulango era awe ogolaba brand ambassador bamuwa ssente tebampanga naye wadde olukumi. So club mmunywa passionately. Omanyiza sinywa mwenge. Golabi. Weba kootya. Sorry, I feel for you tonywa mwenge. Kati kiki ekikusanyusa what makes you happy? Soccer. I love soccer. So in your free time you're not going to soccer all the time for you to be happy? I mean soccer stress yojimalira wa ne ku YouTube wano. Obuntu buno butwala ekiseera kinene nnyo olunaku lwange. Ngatonyumirwa bambi bulambambi abantu atanyumenge simanyi temina kimangamba like be atawooma kiveeko awooma ukyemanyize sooka tewooma ne esooka eyinza obutakuwoomera naye zino eziddako jja kubane kanjogere n'abatanywa bambi abatanywa what you're doing bakyogera kyemwekola is a very big disservice kale kati mujja kulaba nga nze ayogera ebyekisirumu ebyamagezi later. You will understand that everyone needs a beer. Ochimanyi sana kuchikola. In fact, n'omusajja anywa mwenge sina kye mwagaza. Tunyumye eki. Eki? Tunyumye aki n'abatanywa mwenge. Nga tanywa mwenge. Abangamba ki? Galuwango anywa. Kalani azayo munne waka. Oyo Dodo. Bamuta jail drinking officer. Patana twezaayo. Nego manyinga mwayombye yani. Dodo? Jail drinking officer. Gamanyinga mwayombye nchane mukeranga tembijjukira. Gwe nno omenge n'ogulaba. Jukira mulimu amazima mangi mwegamba amazima ni mwe. It's Gloria. Nange. Kwa mchala gwe nakasoza okulaba yenyumiriza mu chupa. Omwenge. Ate n'abantu bamanyi mbu mubi. Era kati bagamba kalira buuyi. Zendioke. Mwana muntu ulumu kutega akadagala nkakujja kubbiya. Tekisoboka nyo bongenda kunzita. Ogenda kunzita kati nkoleti. Gloria, you're too beautiful to be on beer. Kati ola wa sounding. Kati beer movie is it bad? Wamamba tumira koko mwena ate abanywera yona je munywera abe wadigida. Kajambo tubere. Wadigida. Digida yiwa. Bamanyiyo basiri ka drinking joint. Tuwanya okubeera ke wadigida. Kajambo. Kati bomu tukole ggulo nga bazisumulula. Kankuveeka nyumiza gwe yako. Omwenge guwoma gutya.
oyinza obutakitegeera kuba kakati ne osobola okutandika waliwo obuwoomerera obwo busiminofu tandika you cannot tosobola kubeera nga tonywa mu butuufu kati bw'ogenda kati ebyo byotraveling ogenze Netherlands kati bw'otuuka ng'onoonya mijoozi sorry kugenda mu bisaawe baaba kale onnumye kuba bifaananyi kwata video mwana kutambulako ku street mwana kwata video awo mwana akusembeza akugira ati akuzuuminge ebyo byonna naye ng'oli under the influence tekabanna ne kawayini tokombako weekake obuntuntu kati gwanya kuyingiza omwenge eggulu kigenda kusoundinga bulala on camera but kyekyo shout out to my dads daddy wange my dad growing up yangambanga bino si ebintu bye nalinga okay like yalinga agamba nti bw'onookula abasajja bagenda kutwala because oba bakugulira obwenge olw'ensonga nti obadde togunywa guyinza okukuyisa obubi ne weesanga mu nsi eyo nga ebintu ebisinga bihappeninze ng'agamba at least buli kimu beerako ng'okimanyi have an idea on everything okitegeera so ng'era bwaleeta akenge ke nga nsobola okukabbirira neetandika era nasooka kunywa kugwa taata wange watandika kubbirira yalinga mpaako nanga anywako owulire ng'oli kirasi ki ali nkuzeemuko ngali mu senior ngali mu gwe last born wamwe no ndi second born kati abakuddako bali bameka bali basatu kati boba wakyakulabirako ki ate nze omwenge nali ngufunyeemu kabiiti sirina kibi kye nali nguze mwenge sirina kibi kye nali ngufunyeemu it's not a bad thing to drink it's not lwaki abantu abatamivu okay the thing is nti mulimu abantu abatamira byekolakola ebintu ebyeki ebiri fane so abantu omwenge bagukyawa nnyo ku ekyo kwabo bamanyi nti nno buli agunywa nze onyumira si kunyumira mbadde ngendaga mu nyumira ekisooka mu kooti kye kibeera ekituufu akokonyonga kakati alo kano kenjagala obbagamba bane noolabira ddala mbu ng'onywa omubisi nga guwooma olinga anywa omunaanasi obulamu butambula omanyi the good thing n'omwenge you stop thinking at some point tekitegeeza nti no stress wo kale okimanyi osobola okukya ku makya ng'olokose nga tokyanywa mwenge ya rabbi mungu mukama tokinkola sisobola kulokoka oli wa ddiini ki ndi mukatoliki awo kitegeeza ne pooko gwereka abagala okuntwala Netherlands bayinza okuba abasiraamu tokinyegako gwe wamma abe Netherlands kasalemu kajeemu omugagga ajja kujja wano nga musiraamu gwe ddamu ebyo naye ate abasiraamu abasinga abanywa omwenge tebatulinaako nnyo obuzibu okalaba nga nga kajjirira bakayita kashayino naye munsaasire nakulaba ku mukutu gwa gundi gwa olokoso extra nendowooza ogiridde awo mpolampola amawulire ogatandise kyekiri kyewagambye ekya inconsistency what happened wali notanza okujja mu YouTube kwawo Ibra we yagendere Canada n'enkulanga omusajja oyo oga ne kimuli tebali serious era oganze nkubuli ebigambo bino abo bola batebali serious in life inconsistency eyabwe omusajja oga ate kasitama yagendako wali eri ku bayitayo bakyeno because of Africa ne bamutwalako Netherlands mu America ne mu America Africa one oloza yali azze emabega YouTube tekyalina kyemugamba oga yafunamu ku kasente omukulu oyo kumweteekeko yafunamu ku kasente munnange twetwamaliza nga sho mye nga tewali nakati and the last time nali neebuuza wande nali mbuuza mukwano gwange mugamba okimanyi Gloria oyo nze by the way nze Gloria nze okola ku TikTok omutima gwange gwangambirawo nga oyo mwana sose mula ku TikTok oyo mwana mulabawa naye nga sijira bulungi neza abantu bangamba nnyo ekyo ekintu oba nfaanana abantu bangi nze buli muntu andaba abeera agamba tasose kundaba ku TikTok alina we yandaba
era wangana Fun Factory ne yeah kati abasinga actually abasinga yeah banda ba Fun Factory abalala ne banda ba mu Mizigo Express abalala ne banda ba mu skits twakolanga nnyo bulango bwa Go TV ne Zizinga wamma Zizinga gogo yagamba tokyusa kyenya nita ko kukyusa kyenya yeah so kati face nebera family ya beats yeah so kati kyabangwira okupekinga we najja ku TikTok however TikTok sijina did join Fun Factory ngabazibuba omanye banga linamala nga negomba okuzanya ne Fun Factory ekyo kyali kizibu muko kubanga sinza na kugamba mbo na joininga mboba in fact nalinzize buzi kutuula mu kapati ngende bakuleta blessing yeah bandeta blessing abaina I think ka part ke bali bagala mbazanyireko sina bali bagala nali available nali actually waliwo omukyala bamuyita Evelyn Kemizinga mulokole ati nali ngamba mulokole nange njagala ozanyanja ngera obimanyi so Evelyn asekaseke ku stage ngazizinga amusense kati ngambira mugamba njagala zanyanja nangamba wali bera opportunity nja kuyita kati that ka opportunity came nangamba jango okazanye you never know era nga bwe yagamba you never know I ended up staying for all the years and nasobola okubeerayo. So it was a very great experience. I was acting with rubbing shoulders, never stop. For all those years. Go I learned so many things. It was a very beautiful experience. Stage Fun Factory. Man. But I don't know about singing and nakumeka. Surprisingly, very rehearsing olunaku. Omanyi when you're dealing with stars. Kati tewali atamanyi ina kukola. Twali tukoze kone show nga rehearsal ya just ate noloza nozilwa nao. Bakugamba ogenda kola kino. Olabanga etuli waneno. Buli muntu akimanyi tutandika skit eyina okuggwa. Kitegeeza we mulaba wali ka punch buli muntu ngali dinga munne we eyina okuggwa. Era ngegwa tebeta ne wabati bari rehearsing za sokola show negwa. Mane Fun Factory. Era mu abazanyiddeyo bambi kye wayigayo. Ebintu bingi nnyo. Bintu bingi nnyo. How did your husband allow you into all these things, limelight? No. Mukulu gali wangu obanchi kunnyonnyole batya nti because it's ekintu abawala kyensi dola abawala abalungi kye basinza osanga nga boyfriend leta mukkiriza bajja mukwana ejjo mutwala biki. Yes naye abadde supportive somehow simuwulira nnyo nkugira nti yoba don't do this n'ebintu bya TikTok ebyo tumanyi osanga abantu nga tutambudde naye talina olugezigezi omanyi bafaani abantu nga akwagala their excitement sometimes eri a bit overwhelming kitegeera sometimes basajja naye nga ate akwagala naye nga ate essaawa eyo olina omusajjawo ate ayagala ali very happy so excitement abantu abamu naye simulabangako munneegali wange ng'ateekawo eyo embeera takirina ndowooza. So you live your life acting ey'amataala nga talina buzibu. Because ebiseera ebisinga amatamu benkoledde like obulanga ebiseera ebisinga ntera n'otutambula naye. Era nkira ku makya ne mugamba njagala kuntwalako wano ono oba ofuna nga okay ntera otutambula naye ebiseera ebisinga. Nakuvuga oyagala nnyo okuvuga nantwalako alina okuvuga ku bannange. Ate nze abaana nabagamba nti no bababa be balina amamotoka naye nga bo tebagatuulamu saaki bagamba nga weeriyo wakangu ogiraba ng'efuluma neyingira nga tegwe togituulamu nze nyange tugituulamu. Soko nyumize abaana balaba bakola batya okimanyi nti nosooka okubeera omusajja basooka okubeera n'emmotoka 3 ewaka nga gwe n'okuvuga tomanyi ekyo kyobadde okimanyi gwe omukyala wewaka nga n'okuvuga tomanyi naye ng'emmotoka ziriya zimulujja n'okugituulamu oyinza obutagituulamu. Abasajja balina empisa embi kati ate lwaki yalina okugamba nti yiga emmotoka. Gwe tonanko basajja basasulira abakyala baabwe motoka namutwala driving school nagamba ivuga tokirabangako. Anti wuliriza omukazi ayinza okukeera ku makya olaba emmotoka eyo kintu kiringanga omuntu
bwana akeranga omuntu alina ekintu toyina kyo ngamba gwe toyagala mukazi wo kuyiga motoka njagala era mugamba nnyo webale nnyo kati waliwo abatabagamba era nze ngamba nnyo mukyala ne mugamba erinnya mukyala we yanimpoza erinnya Zahara okay tugende mu maaso era kale Zahara thank me later yogera nga bwotuka kusigamu mukyala nga nange wentekawo wali ekigambo gali wange ngotekawo wali mukyala wange Zahara nga tugenda mu maaso kakati ebyo biwala byokwanakwanako ebikwegomba kali kitegere kwenesho nti no temugenda kusobola nga kwendi mukyala wange namugamba nnyo nemugamba bambi olabaye oli muwala mulungi onyuma okutulako mu motoka ng'ovuga ng'ate ogirimu wekka nemugamba njagala oyige naye abawala balina ebyegyo ate nsimanyi kukozesa kyekyo nze njagala nnyo buli omwejo gw'okuzizza mutabani wo gwatamanyi kukozesa kyekyo egwe anti ku mutabani webale nnyo kagambo mutabani kakulu nnyo njagala bamanyi n'ennaku ku nsi alina ekizibu ky'amanyi kyemuyitamu kuba bannange kyokoledde omwana oli ojula kumuweeka nga bakututte Netherlands omutwalireko ye kyamanyi if something kyotasobodde muwa he will tell you my dad is coming don't worry amanyi oli mugagga kati muvuntu mutabani wange amanyi ndi ddooni nange wakati mutabani wange yamenya endabirwamu y'emmotoka mu parking motoka ya neighbor n'agimenya kalina emyaka emeka kakana 5 nadduka mu nnyumba nayeekweka kakati nali siriiwo nali France kati ne bankubira ne baŋŋamba mutabani ono amenya emmotoka y'abantu naye ali wano yeekwese mu nnyumba kati ng'omusajja ali wabweru amugamba Haynes come no please okay I'm not going to beat you come nayimirira mu ddinisa n'amugamba you don't worry so you're the one that speaks English to your child ye yabitandika sina budde era mbalaba beemula ntaata waabwe muzungu naye sinze nayigeza mutabani wange omuzungu ye yabitandika ye nga yayogera nawe oluzungu singa ombuuza how did your son start speaking English not because of school nze omwana obaaka yabiyigira mu katyuni nenze mayisaani okutandika okwogera namulaba ayogera luzungu ne mama we boogera luzungu abaana okwekoza ndoozi okuli eyo twogera oluzungu naye kati bwafuluma ebweru waliwo obwana bwa neighbor obwogera Oluganda mutandika omuyigiza Oluganda and I loved it nenga wow kakati awulira nitasobola kati nze wange stage gyaliko nnina okumubalula oluba wali eri nga ayonoona ebintu mbwate bw'oyungala mu Luganda abiwulira ate mbuuzire mu luzungu stop shia kale mba sisobola era nga stop doing what you're doing era oluzungu ajja kuliyigira kusomera asaaga kwa nsiri musomesa wa luzungu mwana yagamba omusajja gwamenyedde endabirwamu namugamba don't worry my dad is coming my dad is going kati omanyi waliwo obusente bwange buno bu 15 lukumi osobola bufuuka nawe embussa mu kisenge yamugamba my dad has a lot of money nakuleetera abatemu oyo my dad has a lot of money don't worry atejjukira kali akagambo kali kati ng'omwana tannagamba you have a lot of money kali akagambo koyogedde naliwa nali France kimala ndozo omusajja yagamba bano balina nzi bambe omusajja yali niye naga no yayogera naye kusimu nanga Alan no just 50,000 just repairing biki naye mutabani wansesezza onza gambye atya angambye you don't worry my dad has a lot of money he's going to come and pay you don't beat me awo ng'ogamba oka amen your son believes in you omwana yakwata lero nakwata ejjinja nakuba oluggi lwa neighbor kati ekyokumuzzaako muli kukikwaka kati oyo akyaliwo mwanguye obudde bugenda badde njagala okutandika okuyisa akabbo buli ayogera ekigambo ekyakuwe n'ezeddwaliro ntandika okupulaninga ono omwana owokubiri wammwe okitegedde era anayagala nga ajje ewaawo mule nga nkebera ku lupapula nze abantu bangamba nga zaala ababa ebizigo omwana wange kingi tebannamuwayo yaddika endorsement ate ng'omwana oyo yafaanana bulungi okufaako lugezigezi lwa maama we bano ab'ebizigo bali eyo
era nze mbatunya ne mbasaasira nengamba mbazaalidde omwana kibakoledde oyagala bana byerusa tokumwana anti yawulira abahabo gamba jelly habo ebyo webityo abagala omulabako nga tebamulanga bagende ku page ki bagende ku TikTok bateekemu namusuulayo dda era ne mbabuuza n'okubabuuza nti oba oyo omwana si mulungi nenninda akyogera nti si mulungi angoyeko tufaafaagane nange notera okwebowa n'enzirayo nendaba ku mwana wo iwa oyagala kukikola ojja baterayo ku kagondi ka video olayo ku mwana wa ggulo bamulaba omwana oyo oba yali wakumakyakyakya oba lwegguloggulo kyokka nekikwewunyisa feesi yenjeru olaba kagere sikitegeera nakyaliko akyanoonya kala ntuufu mwayagala kubeera omwana oyo nempulira mbonaabona mwana tosaa kufuna bbiya nange omwana wange mbeera mulaba nga mulungi oba lwakuba wange omanyi noobeera n'akaanako nga kalina amatu gakalinga gagundi kano omwana mwogera lulimi ki ate kati awo ndi mukogera lulimi ki vidiyo yiiyo giina mu ngalo ndi mukuyogera lulimi ki mukubira lugafulo naye babeera boogera oluzungu taata abese ndaba taata we ng'abonaabona king come my baby nze njogera luganda okuba abaana really kati olina abaana mmeka basatu kati ekirala CRUZ nga tonnambuulira nga bw'ofaanana mu vidiyo si bw'ofaanana physically nga bw'ofaanana physically si bw'ofaanana mu vidiyo ebintu nga tonnabiŋŋamba abantu bye bansanga bye basooka okumbuulira. Actually, let me tell you something. You look more beautiful in reality than on phone. Tunula mukamera baddiremu. Okay. Kiddemu ekintu. She looks more beautiful in reality than on phone. Abaana baŋŋamba neeyerusa simawo obugalo bwakona ndo olaka ekikonye kuno neba ne bwana ebyana bya TikTok tozinga ngalo ingalo oba oli kuyampiso omanyi fe abayerusa buli wamu wowegaanawo nga tukuteeka ewalala abaana abo nze filter nze tubannyonnyola nti filter egaana okukusiimako olwo naye wamu oli mukazi mulungi ate jjukira omwami wakufaako akuwa ku ssente angulira bbiya ate ssente bakuweera ddala yakugulirawo ne bizinensi ate oyombye buyombi onyiize ala niyo otandise okuyitawo yakusuubiza n'okugulira emmotoka eyi kali yakawundo anange omwana oyo bamaneti mukubireko gaali tweyongera okulumya bannange gaali omwagala nnyo kemala okumukubirako omwana wattu mugambe tuli eno tukugeya ku sho teeke mulawudi tuwulire oli serious sebo omukubira naye teeka mulawudi tuwulire ayinza okumpita kabebi ne munyiigamu ebibanyiiza bitono nnyo nawe gira baby kwatwoyogereko n'omwana ono hallo omusajja nyabaleko ssebo kale sebo nanje bali sebo owulya bwayogeranga omwana jayako mwami gali wangu kale sebo nanje baliko munange mkyazizzaako mukyala wo wano ku sho naŋŋamba mbu kakukubireko abantu bategeere nti mugambe bye yansuubiza okunkolera mugambe biri bye yansuubiza mbu wamusuubiza omugulira emmotoka empya hali yakawundo okitegedde ekintu ekyo omwaka nga tegunaggwa yaŋŋambye ebimu ku byagala okukusiimako webale mutwalanga n'omugulira ku bbiya okitegedde mpulira pozi aŋŋambye n'akalala nkuwe ennamba yange nkuwe n'amannya geereeta n'abagende Netherlands mugambe nti nno tumutaddeko ogambye mbasooke bamuleke ojja sobola okugenda wekka osooka olaba ekiriyo munnyonnyole nti abagende Netherlands bakimanye nti batutwala babiri mwami gali wangu mbwe abatwala Gloria Netherland babatwala babiri emirundi egisinga tubatera tambula fene kintu ekyo nakifunye naye nga enamba ebigimuwa gigire amannya gereeta nago gawandiike okitegedde wangi mwami gali wangu gwe Gloria walondera ddala sembeera nkugamba
n'erinnya lye wamusevingako lijjeeko oteekeko erinnya ettuufu. Nja kulikyusa twadde twanyiize nze bino mbikolanga bwe tuyomba nga muzaayo mu liri eryagali wange kati twadde twayombyemu baby bye nayongedde okulumya abatulaba. How did you find true love? Yay! Olina gwe wamubbako? Kweri erittulu Olina gwe wamubbako? naye nga waliwo gosanga ngaali firi buli muntu aba alina gy'abadde. Assalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh. How did you find true love? Banga bangu wa Simanyi oba eri true true. love. Simanyi oba eri true naye kasita mukwatagana. That is what is important. Ne bajja musaba ente. Akimanyi anoonya ssente. Nze oli omwami namulabako. Anoonya Taatawo. mama wamulaba. Alabika okusaba ente nga. Bannange no. Otanamwe yabakubangako. Tata wange abadde musirikale by the way retiring. My dad is a soldier kati we are retiring. Estegeza muleka mu mwakolanga shopping list nga lupapula luwanvu bwe Kati ruti. kankusese tata wange we yajjanga ku ssomero okunkyalira. Nga pocket money agenda n'ayita mu baticha bonoona n'abawaawayo 5 gwe n'atuuka ng'asigazzaamu 5 amanja kukulaba. Kantu ako kategera bulungi ng'ajja ne ssente nejjukira bakirasi ticha awo bonna tange ng'agala okubuuza abasomesa nga bw'okiwulira. Kajjukira wone n'abasomesa ennaku zino tebakubye enseke woowe onde sootya. Pocket money bakuwanga mmeka golo? Neffe twasuukanga 2 mwe baba wanga ssente nnyingi we mwasomera. Ebino omutwalo nga muzeeyi agukulekera ssebo n'agenda. Naye omutwalo gw'edda gwalinga mungi. Kwanza sinze musinia bampanga emitwalo 5. Mu secondary. Nze secondary ndoze era 3 awo. Anti ffe jjukira twakolanga kati nga muzeeyi tosaamukosa shopping ya simanyanga amawogola simanya apeta simanya okitegeera byonna ate era amaliizaako 5. Ate nga babagamba ni ssente zono n'abaana abawala. Nenga okuba kwa yabakubangako. Nga mama otu yeti temugira nnyo lwali akasi wa lwali. Munnange yagenda Sweden tampeereza buyambi oyo gwolaba. Yagenda dda tankebera nako yadde okunceekinga. Yadde. Nga byalwali. Sweden yali ewa Katonda. Yali akanyonyi ali eyo mba angels. Bambi. Yafa 2013. Bambi. Aka mukazi mulungi. Atenga mukambwe. Atenga mukambwe. So my mother passed so ye. N'olaba yesi mwogerako kubalira taliiwo. Kintu kikyobera awo n'ogamba nti singa abakyala bonna bakifuna. Kuba nkulaba stories ezirwaningira nnyo mu Bagao Child, buli video bw'okola nnyo ng'olabula abaana abawala. What's that one thing you always sit down and be like, you know what? Singa abawala baali bamanya ekintu kino. Abawala singa baali bakimanyi nti abasajja tebatwagala. Miki agamba. Ate yo professor soka yo muteeke bali kuba ate Miki. Bano yajja kunnettira. Men abasajja tebamanyi kye baagala ate bambi abakazi we put a lot of effort in men that do not know what they want. Kitegeera. Ate twerabira nnyo nti nno ebiseera ebisinga abasajja abasinga betufuna tubafuna lwa mbeera gye balimu. Musajja wafunamu ku kasente mutegeerera omutuufu. Ate olaba akasente k'ofunyemu temukyali byebimu ne Zahara wali we mwatandikira nga ebimu bambi. Ngoyangu okunjije. Nyumya kubali. Ofumba buyuga season eno. Bannange buyuga. Ensirika nabagambye ziringange ensirika buli wokuba. Buli gwoyogera naye agamba sooka ondeke. Namwe muyingira ensirika. Ensirika ziri buli watagenda mu nsirika. Ne ofumba bunyuma. Bunyuma by the way. Nnyo kubanga mubeeranga abaana bato. Kwerumaluma. Mubeeranga baana bato, yes. Mubeeranga baana bato.
ever. Simanyi lwaki tutuuka time n'owulya nga you don't even want peace. You want problems. Gwe tolabanga omuntu akupikingako ekintu n'omutunya nuga kakati ono bannange oyaga tubeere nga tuyomba buli lunaku, you know, because also the communication is hard. Jukira osooka n'oyogera n'omuntu bulungi for years kati n'otuuka n'omutegeera nti kati ono olina cause of violence kati bya lutalo. Naye ng'ekintu kibayembya kitono nnyo weekitinga musoki faster. Walizi nezaffe ezaba emyaka emito bannange. Nez'abakulu kati nno what is funny obeera n'omusajja omukulu mu relationship ate n'akola ebyekisiru ebisembayo ate na behaving yaddala ng'omwana omuto ate n'obeera n'omuvubuka omuto ate ng'ategeera so tebiriiko myaka. Naye kati baani babi? Abakazi bagamba abasajja babi. N'abakazi abakulu obalengera ogamba nti kanfune ekikazi ekikulu nga kitegeera n'otunuulira omukazi ng'ali mu myaka 45 ng'alowooza nga ate owa 20 kubanga yo laavu teriiko ebyo buli muntu emuvuga lulwe. Tugenda kwesangawo abantu nga buli omu nomwetegeera ate tosobola kufuna companion nga mwenna mweyagala. Mubeera mweyagala naye anti kati ujjukira kati ennaku zino abawala abasinga nnaku yeebafu bali mu relationship lwa nnaku obwavu bungi tebalina ssente tebaagala kukola. Akakagambo tebaagala kukola ndowooza bankatereeze ntya because ennaku zino TikTok abaana bavuga speed ne ka business ke yandibadde yeeyizaamu ayagala kinene, you know. Banapo tebalina ssente so kakati balina okubeera mu relationships ze balimu not because they want but because kati olina omusajja providing oba omusajja agenda okukuwaayo ku ssente. Nenze omuwala gwe nsobola okugamba ne mugamba nti bambi togenda mu bufumbo omuwala gwe bakuba. Anti kati obuzibu nina posts zentera okukola kyekino nti okwawukanako n'abantu abalala okuleka nga depending mulimu okukuba nti tebajja kuntegeera omanyi tebajja kuntegeera gwe kiyiweewo nga bw'okiyiweewo tebajja kuntegeera because tebaagala kutegeera wabula bo baagala kukomentinga. Ekintu kyokka kyennyinza okusupportinga omukyala yenna okuva mu bufumbo mpozi nga bakukuba ng'ate tebakuwa mmere. However n'ekyemmere saagala kukyesibako kubanga omulembe guno abakazi abasinga bakola okitegeera nti ate jjukira obuvunaanyizibwa omuntu w'obeera obadde omumanyi for a very long time kati webiyingiramu omwana awo simanya ate lwaki we mwagalirwa kubuvaamu ng'ate buyingiddemu omwana ate awo we buyugira ddala. Kati yali buvuddemu nga mulimu omwana tebusaana kuvaamu nga bulimu omwana. Ate bw'ogenda kuzunga nnyo ojja kuza because ne gy'ogenda is the same abasajja basinga beebamu. Ni kyokola n'owange kyakola n'ow'omulala kyakola normally tewabeerawo nnyo the same to women. Kati ogenda kuva ewa Allan ensonga ekugirayo ate gy'ogenda okusanga gy'olaga ate ng'ozadde kati atayenda yaliwa kubanga oye tebannaba kumuzaala. Gwe abantu balabangako my boyfriend can't cheat, my boyfriend doesn't cheat. Manyi obudde bwava ewaka bwagenda ku office bwava ku office he calls me nemupickinga ku office ye ne tugenda ku comedy store, from comedy store we go home ne tugenda mu bala we are two tofaayo kati oyo muleke bw'atyo amovingeko paka wanaakitegeera so omuleke tomugyayo mu zooni ye tomugyayo wama it is true your husband does not cheat oyo so mulekeyo mu zooni ye. Eyo hati buleke genda kumukutula ne musuule ne wansi. But that mentality is good kubanga ojja kuwangaalayo mu bufumbo because okyamukkiririzaamu nti tasobola but which is a good thing kitegeera which is a good thing. Kaki kwogezaako okugamba tekisoboka oyo musajja nti abaliro oyo tetuliyo temuliyo sibalabangako teri musajja atakiitinga taliyo just level y'okukiitinga omanyi yeyawukana mulimu agamba nti apart from mukyala wange kanfuneyo oko kasaido kamu kemba ntagala nako for some time nowabeerawo ayagala alaba ow'amabi nange amwagala nowabeerawo ne ayina smile n'amwagala n'atagala ati so level y'okukiitinga yedifaringa naye nga kokwenda mwenna mwenda ate abakazi ate muna ekikwewuunyisa tebeenda nnyo nga basajja ekyo nange nkimanyi
abakazi omukazi wabeera comfortable n'omuntu we ng'ovudde kuba mulimu abalina kati nga gwo muzengo obwamalaya bo bamuzaala nabo nga newomumakingira life comfortable etya kitegeera ng'era ajja kazunza nga ne bw'omuwaaki obalaba nga bawe yafuba okulaba amuzimbira ennyumba yafuba okulaba amuteddewo akamotoka obulamu aka business akamutereddewo obulamu abusimplifize gyekiro omuvubuka omuto webale nnyo nga n'omusajja we si musajja mukulu kwa ebyo ebiseera ebisinga mulimu baneeno ba siina kyenjagaza musajja munako kati nga wagendayo time ogoba sente okitegeera sente ozituuse mujukira sente zimanyirikika okimanyi sente ozimanyire bw'oba toyina mutwalo alani oyo ayaana okugufuna bwe gutandika okubeerawo everyday gufuuka gwa bulijjo omanyi obulamu bwe wali nga tolina motoka okujjukira naye kati okimanyi nti kati emotoka tekikyali kya bugagga olabya ddala nga just ekutambuza butambuza kujjawo naye luli eri wali ng'olaba abalina emmotoka nti bamaanyi nga sijjukira nti njirina naye nga luli eri kyekyali ekituufu olowooza bw'onoofuna emmotoka ogenda kweyongerako nnyo momo yandaga emmotoka ye yasooka ng'aguze emmotoka eyasooka neŋŋayi momo ata mukwano gwange tuvudde naye from ng'olaba achievementi ng'olaba yeeyongeddeko ng'olaba obulamu bulungi ngamba oba ngenda e Bulaaya mu nsi eno naddala ate tiktok ekoze kyamaanyi yegenda kutulwaza pressure embaata ya chicken walayo kye yakoze yengize mu mmotoka empya sookera ku iPhone 17 gyasoose okutulaga gwali mu kayumbako oyinza okufa n'olowooza gwe atali mu kukola omusajja n'abeera ne iPhone 17 chicken ku myaka gyali myaka 20 mu emeka atugamba 24 muto tosaa kubeera nga ku myaka 24 ddala toli muyimbi toli nti ngambe nga mirimu kye awo abaana gye basinza okufuna mu ssente MC wa bivulubulu lunaku toli MC wa okitegeera omwana alina iPhone 17 alina emmotoka 2 yayingizaawo ravfey empya simanyi bayitaani at the same time nga yali nkusitula kalina gwe kyolaba kisoboka bajja kututomesa ffe mukama tuba twamukola ne business agina talina kyatayina n'omulimu alina ku baba buli kimu yakiina n'abagagga bonna yabamanyi okitegedde naye nga gw'oloota kimu kufuna kasubalu namba ne weetaba mpya togenze wala kapaso karaktis naye nga n'akapya okwo kajjayo mu bondi ka milioni 3 mu meka nga wali ozikutteko nga zaawamu nga zizo naye nga tuli mu Uganda emu so kyova olaba nze mbeera happy wendi n'ekibiya kyange ate n'ekinyola mu kafunda n'omwami wange tetwetekana ku pressure ya nonivi tetwetekana ku pressure kubanga we find happiness wherever we are so we are not on any pressure however buli muntu ayagala kubeera bulungi tewali atayagala kubeera bubi naye ate sibigoba wali osanzeeko omuwala nga akugamba mbu my guy has money ankoledde buli kimu babeera balimba ate babeera balimba naabo bamala kwawukana n'oliko okitegeera nti bulijjo ne byagamba nti byamukolera si byamukolera I don't know why abawala beeteka ku pressure eyokwagala okulaga nti zomwami wange akolera kino buli muntu gyali yamanyi okitegeera ate babikolera mu butuufu ayo tebabyogera kubanga nawe bibakolera tebabaagala ontegeera kajja kukusaga ku mazima okitegeera ku mazima abaana bajja kutulwaza pressure nze kankubuulire bwe weeteeka ku nsi bikolera tebabaagala because gwe kimanye nti abo abasajja abaprovidingira abatabaagala kubanga twagala nnyo okwegula tukaka omukwano we force life kankubuulire we force life by the end of the day gwe kyolina okumanya mpulira abantu bangi nga bagamba mbu I'd rather be in a Benz than ku kagaali Benz eyo bannange obeera nayo nga tolina ssanyu mukwano gwamanye ennaku yo mukwano obeera mu nnaku yo abaana baleke bagende mu Benzi eyo mentality y'abanaku yakinaku nnyo that mentality of because mane sente zino okimanyi nti nno ne bwokera n'ofuna 10 n'enkikukwasa bwe nti alani mwaka gugenda okuggwawo nga tokirina emilioni 10 nga nkinvestinze oyinza n'otakinvestinga kisaana okukuyitamu money is money buli muntu mulimu abantu abafunye sente okusinga ate abatalina gwe byoyina so
sente gwawo omanyi mu Lunyankole tugamba ensi n'omushenyi sente mugenzi bigwawo ebyo ate ne sente ezitumenya natunulidde ono omwala eyakafa Sophie kitegedde now what kitegeera now what amaze muziika kati takalyamu gwedeke emotoka ez'ebbeeyi zagenze buli kimu kyagize n'emikwano egy'ebbeeyi ninakebedde ku page ya Sophie n'ensirika nakebedde ku page ya Sophie ya Instagram nekitegeera nti abaana balina ssente ate nze nagambye naye gwe bagambye nti abadde talina stress nga talina bizibu talina bimalako mirembe ekintu kya ssente teyalwadde nannyo ekintu kya ssente tuleme kukyesiibako nnyo temuli baide sente siri essanyu sente siri essanyu nkubuulireko nze kati kyennamana okutegeera I am working on connections for my children kubanga ne bwobalekera ssente ne bwobalekera ebizimbe ne bwobalekera buli kimu mu nsi eno ng'omwana we talina bwongo era emulema n'abitunda ne bimuyitamu ne tukitegeera we are building. I'm not saying tino sagala sente ontegeera. I am not saying kuba tewali atayagala sente really era tewali atayagala abaana be kubaako waabalese tewali atayagala naye nkugambye sibisindika okitegeera sisindika nnyo nti ntuuka okukuba ekikono alani kuba nze njagala kuyitawo nkutte nonyeza abaana bange okitegeera I am not siri ku misinde you know kubanga buli muntu bagamba nti buli muntu alina omukisa gwe ku nsi eno ekyakutegekerwa kiribeera kikyo kubanga nekyofunye mwagamba kubo kigwawo abaana obalabe emmotoka nga bazikubye negwawo ng'alina GLE. Nina mukwano gwange TikTok yagenda yali aŋŋamba nnyo naŋŋamba njagala genda e Bungereza Alan mbe bwe ndituuka e Bungereza njagala kukola ngule emmotoka nzimbe amayumba gange akaana kange kasome bulungi ne mugamba maani muwala ne mugamba gwekyoba omanya nanga Alan there is only one see gender bawengendo okyusiza obulamu bwange ne mugamba wananga England munange banga n'etambula mukama n'akimugrantinga n'atuuka e Bungereza mwezi okusooka ne gugwako ogwokubiri ogwokusatu nagenda ku migration n'asaba bamuddize akatabo ke adde Kampala kitegeera kakati mukumubuuza naye mikwano gyagamba atagumikiriza kimala biki odete mu bigambo bye ye yaŋŋamba Alan nze bwe natuuka buli omu bw'atuuka mu nsalaba kyalaba yaŋŋamba nze kye nabadde ndaba ne bulijjo kye ndowooza si kye nalabye naŋŋamba mbadde maki wewewe beta ngandi Kampala yali wane e Kampala nga week akola bu business bwe ng'awunzika week kale ng'awunzika emitwalo ekinana business kale ulida kati ye n'agamba according mu mukwano gwali yamugambye ebyo being over ambitious nadda era kati wali yaddamu n'akola nangamba siriddamu tubeera over kati ate ndaba being abawala tulina pressure like omuntu omulaba nga munaamugambye mbu tetulina content kankubuulire everyone has to find some content in them okitaba nti buli wobeera contented nekyowoyina n'omanya nti nina mutwalo gwenja okusobola okupulaningira gwegwo nakugambye buli muntu omukisa gwo Alan tegulibeera gwange ne bwenkola ntya kati abawala abasinga kyova olaba bagwamu ebyo ebizibu beeteeka ku pressure you will never be Sheila Gashumba okitegeera because tunulira background okitegeera laba ye ebintu bwe bitambula kati buli wookera n'ogamba I want to be like her it is a good thing but don't be over ambitious eno nensi etusimbiira bwereere byonna bye tumala okugoba omala okubifuna nodda wekka ewaka Alan then now what kati kyekiddako
nina mikwano gyange nina mukwano gwa bamuyita Shifa's Show World. Shifa yaŋŋamba naŋŋamba Alan bwe nali nga nnoonya ssente nga nkola ka restaurant ekyambogo nenkola bwenti nanga Alan ng'olaba like weegomba kuba nogamba nanga Alan ssente nagikola naye ngifunako nenkosobola China ntabula mme walulu otula mu motoka yo n'ogamba okay now what ng'ate waliwo obulamu ate bwotakyalina kati ate ensi weebeerera embi weewano buli kyoyingira kibowerayo like buli muntu asaba kulinnya nnyonyi ozirinnya emirundi 3 n'owulira katenga kubanga ebiseera ate nagirinya ate ayayaana nze kankubulirako wendi kwegamba nze saali bano bantu bagamba mbu nkeera ensabirire mbu njagala musajja mugagga kasita nnafuna omusajja gwe njagala ow'essente ze tebinkwatako kubanga muli amunywa mwebaka gowuziza mwe muzituukiriza mu butono bwazo bwe ziri. Yes, okitegeera akimanyi nti bw'anaafuna mu 5 mukyala we ekimusanyusa kabbiya ne tudda wali ewaddigida we nkugambye kafunda ne mukawuuta ne tusanyuka bitya ne tudde ewaka nga n'ensonga ezibadde zitutabudde tuzigonjodde kitegeera waakuba nga ssente ayina awo nga tuloka kati awo tugendeko ku Javas kukola ki kwejalabya but we are not on any pressure naye obulamu butambula waliwo Katonda lwaleeta ebintu n'akulaga nti obadde ofaaki kubanga katule twogera ku story ya Sophie. Sophie abadde ne restaurant gabayita 3 Honeys. 3 Honeys. Natunuulidde Instagram ya Sophie obulamu bw'abadde alivinga. Yes. Nengamba ono ayina ebizibu naye atuula n'akaabako nogamba mwana muto weebale mulungi ate kino njagala nkikubuulire abantu abasinga ku TikTok ebifaananyi bya Sophie nga afudde simanyi abo bantu bajja kumisitekaninga bubi ne abantu ekyasinza obbaluma nze obedda ndaba nnyamuntu aboogera bulungi bwa Sophie omwana oli abadde mulungi kati nga neebuuza mu mutima muli nga ngaawo ngamba kati abantu balowooza abalungi tebalina kufa omulungi tafa ya kati ekya ssente n'emikwano emirungi byazzeemu luvannyuma ndowooza nga okumala ebbanga buli omu asaakinga leka munoonyerezeeko Sophie yange naye obulamu bwa Sophie bwandaze nti ebintu bino ebimu bitwemaliza bannange tukooyera bwerere Alani kolako ky'osobodde Mungu bw'aba akuwaddeyo akugemulire nosanga omuwala anyigidde munne anyigidde munne gwe omanyi abasajja pressure gye babataddeko amutambulidde nange njagala wiigi abaana ku TikTok balina wiigi bwe ziti nange njagala kino omusajja n'omuteeka ku pressure jjukira kati ate ennaku zino bambi basajja bato okimanyi nti n'abasajja ennaku zino bakyalina na ssente abakazi balina ssente okusinga abasajja nina omuwala gwe nabuuza nemubuuza gw'olowooza waliyo omuvubuka ne bw'omusanga busanze olaba your boyfriend is young yeah gw'olowooza eriyo omuvubuka ali mu age bracket eyina ssente y'emyaka 3 atalina mukyala oba atalina girlfriend kankubuleko tulina okuyiga okulowooza gwe muli bw'oba okuba ekifaananyi kyo bw'oti nolaba omuvubuka ali obulungi yeevuga ayina emmotoka gwe muli mu bulowoozo bwe either talina mukyala oba talina mwana anti kati mbu njagala guy ayina ku ssente ekyo kye kisooka first qualification ng'ali single kale bw'aba n'omwana nolaba ng'ekyomwana kimukalubiriza sali yagadde njagala tutandike obulamu ate ogambe njagala tutandike ate oyagala ayina gwa Alani nze kye nnejjamu kyekino njagala kino sisobola eno ensi ehambulinga kyoyagala osobola obutakifuna nekyotasobola ate osobola okukikola ebyo ebintu bibiri nze njagala kino bw'otakifuna sisobola kukola bwenti mirundi emeka bannange buli kyogamba nti tosobola mukama akulaga nti ogenda kusobola okukikola tusanzeeko abawala
nga yali agamba nze okufuna omusajja omuvubuka atalina ssente n'obwavo to banaye n'omusanga nga life yamuhambolinga n'omugaa what happened ga man this guy understands me. Kanku example yo n'omuwala Brenda Miles. Sente yazaagala bubi nnyo n'azifuna. N'asalawo nti oba nkola ki njagala ki teyazifuna. Oshagede nti yensi teriiko ebyo. Mukwano gwange bw'omwogerako nkimanyi tajja nnyiiga but yaŋŋamba lumu ajja kumpa interview kuba yaŋŋamba nakola buli kimu. Nali njogera ne Judith Hart. Kati bwe twogera ku linnya Judith Hart, those chicks bakwata ku kye bayita ssente, ne bavuga kye bayita emmotoka, ne bahangingira mu buli bbaala gy'omanye ey'akabi, ne bagaba ku ssente abaana abo baayiwaayibwako ne ku ssente nga kwe tuli ku internet tubatunulira nga bakatonda ng'akulowoozesa nti bw'ofuna omuzungu obulamu bugenda kuba obumaze. Judith Hart saawa zino webale nnyo nali mubuuza Judith lwaki wejjako epini ennyingi ku feesi ze wali weetaddeko? Naŋŋamba byonna Alani nabikola bifuuka bya bulijjo. Judith mulokole nnyo nalaba ku Jackie O. Ye Jackie O? Yali obsession? Yes. Jackie O sazi n'omusumba namusanke wa Pastor Bugembe. Nalaba ko lumu Jackie O nga wa testimony ng'agamba mayi twakola. Those were the top chicks in Kampala wano. Nze nkugamba nti eno ensi tetwesindika. Nalaba ku Grace Nakimera. Webale nnyo. Grace ng'ayogera. Naye simanyi oba stories zino tuziraba tekiri kuba omulembe gwe tulimu Alani twevuga speed ffe boolaba. Gino emyaka gyaffe gye tulimu kukakasa. Alani ali France nina okubaayo. Okitegeera? Nina okubaayo. Okitegedde? Ate nze bwe ntuukayo nina okulinnya katawaako ne nkatuuka waggulu. Twevuga speed, tulina competition ey'ekisiru, tetwagaliza ffe no generation yaffe egenda kuba mbi nsaasire y'abaana baffe. Tetweyagaliza. Nze nkubuulireko nakuba nti n'abasawo abasinga abaloga baffere singa ne mu nsi ndowooza twaggwamu. Abantu balina empisa embi baffere naye ng'abo boolaba bajjuzza bakasitoma. No, tuyina ettima tetuwagaliza omuntu oli talina kye yakukola ali bulungi bikunyiiza. Oli ku TikTok bwegendereza posts ze tuteekayo omwana ava eri n'akola comment nga takumanyi takulabanga nako. Tewalaba omwana yakola comment oba gwali mukolo gwa Olisha M. Omwana n'agenda mu comment section n'ayogera ekigambo bwe kiti and things happened. Naye ng'oyinza n'osanga tamumanyi tamulabanga nako. Webale nnyo talina kye yali amukoze. N'obuuza kati kale she rested in peace. Are you fine? Oba sente zalina zazzewo. Webale nnyo. Emmotoka gy'abadde avuga kati gwogera okugisigaza. Kyobola banze ngamba nti omanyi nze sidduka misinde Alani. Ekyo Mukama kyali yagala okumpa kyalimpa. Mukama kyalimpa kyenditwala. Ekyo nange nakirayira. Era nze ngamba omuntu by the way nze n'omukyala wange mugamba. Alani wali okutteko omuntu. Nga bwe tuli wano. N'okwata omugaggawo n'oŋŋamba mwana oyo nange munnyambire. Nentuuka eyo omugagga n'enkukuba ekikono nga gwantu. Mbala nenye emikwano gyange. Awo enkugambira. Kati abantu baayiga empisa embi ne gwayagala okuyamba. Buli muntu kati akukulira kayina kuba akimanyi. Nti ebiseera ebisinga buli kuba okwata omuntu n'omuintroducingira omuntu omaliriza gwe bajjeewo. Nenga lwaki ng'ofa ki? Jjukira sente omugaggawo z'abadde akuwa tagenda kuzimpa nzi. Guli omukisa gwali gugwo oba lwaki tetukitegeera. Wali abawala. Oli amulazeeko boyfriend we. Nagamba jangu omperekereko aba yakavaayo naddayo. Because waliwo omukwano gwange yalina omuwala kati ndowooza aba yakagenda mukwano gwe n'akomawo namuga
I don't think bino byengenda okugamba nzize Toba bigamba oba nti oba njagala sina kyenjagala ne just I've seen you a good person. Webale nyumba yine ebyo bonna. I've seen you a good Ate person. webitu ebyogera ate ngekyo kye kibesi kyo kye weesiganga n'ebizibu bye kirina gwa abikiyamba. Kyova nkugamba nti enensi. Saagala batabula. Naye nga atazze kutabula. Ate nga azze kutabula. Bambi nene dda kankireke. Kati omuze oli n'akuteeka ku munkenke n'ogamba No, you tell. It's okay. Tell me. Okay, you promise me togenda mukyawa, right? Promise me togenda mukyawa. Ala n'ebintu bino kaba bikola kankubuulireko kuba obimanyi bulungi nnyo. Nze teri kitonde kyemmanyi. Ate ng'alimba. Teri kitonde kyemmanyi ku nsi kuno kiri evil. Ng'abakazi. Tuli babi. Kaabe sister wo, olaba sister wo amanya bumanya n'agamba nti Gloria ono gayigo yafunye ayinza omujja ku level omuntu ya ku level endala. N'agamba atuleka atya wano kweno level. Gloria. Ojja kubeera n'oyo omusajja nga devil worshipper. Abasajja balina ssente Gloria ne wategeera abakazi. Weesonyiwe. Obamanyi. Katulaba oyo gayi. Abeera mbayimbi. Gumanya bayimbi bakola. Agenda kukusiga sirimu. Webale nnyo. Agenda kukusiga sirimu. Wakusiga sirimu. Kati gwe tasaana kwagala wekka. Kati gwe oba olaba ayinza okukwagala yekka. Kati oyo Nyoo balina okwanga balina n'ekintu ne spice awo. Ng'akwagalako ki? Wabalabye? Balina okwanga balinawo ekintu awo. Tasobola nakwagala. Abo balaba abakola ku TV simanyi bali tasobola kuba nagenda muwala omu. Tasobola. Kati gwe either ku using sa yatuuke ku bigendererwa ate balaba basaddaka bakyala baabwe. Abaserebu abo gye bajja amaanyi. Kati bambi bw'osanga omuwala omutiitiizi bambi ng'ayagayaga ogenda omusanga. Mulimu sina butiitiizi. Kati nze nsaasira nnyo bambi omwana omuwala n'omulaba ng'atidde. Like ate Mukama yakola ekigambo kye bayita omukazi nti omutima gwe guli so soft. Nti bamujja ku kintu kyalabira ddala nti ali mu kiruuzinga. Leka kati nkubulireko the only problem we have as women. Simanyi lwaki twogera nnyo. Simanyi lwaki tuyina ebimu. Simanyi lwaki twagala nnyo okutuwa amagezi. Ne answer gye weemanyidde oyagala wabaawo akikugamba. Ontegeera? I'll give you an example. Ndi mu relationship yange n'omwami wange gali wange. Simanyi lwaki n'ekigambo kye twevumye. Nfiiringa nti njagala nkiguulira omuntu omulala y'abambuulira. Ye kyalowooza ku relationship yange. I don't know if you're getting my point. Oli ne mukyalawo yasinga okukumanya. Mutuuse mufunyemu obutakkaanya. Oba kale omwami oba oyenze maybe. Kati awo ne neebuuza lwaki mbasisaako kitegeera nga nze ng'onneetondedde nga nze. Why do I feel nti nina mukwano gwange gwe njagala nkigambe ka ngambe sorry for me to feel better. And I don't know. Okitegeera. Kyokka ate nga ne gw'obigamba automatically ayina okimanyi nti Alani ayenda kwanga kukuzaala. Tagenda kusirika. Naye naawe akimugambye okimanyi. Kyokka ne gw'ogamba si mufumbo. N'emboozi z'abafumbo tazimanyi. N'amagezi agenda kukuwa mafumbo. Tabeera nkona mu relationship kumala nnaku nnya. Talina na gy'awangaalamu. Omwebuuzaako. Agamba. Gloria. Njagala ogereko ne Derek. You know, Derek ennaku zino takyantegeera. Kanoga Gloria mufumbo. Nedda. Gloria si mufumbo. Mbone Gloria amanyi nnyo okwogera ne Derek. Twagalaga amagezi agagatuyamba. We love oba kiki ate ffenna tetukyejjaamu nange kamwa kwogera. Tetukyejjaamu. Nayo kwoli. Kwendiddiya. Simuloopye mu mikwano gyange wowe. Mu mukwano gwo n'agamba I can talk to him. Sina I can talk to him omuntu mubi. Wangi? Kyokka ate ffe wetumala n'enzirayo ne ffe ne tutereera. Kitegedde ekintu ekyo ate n'enziramu ne mbimugamba omwami wange kino nadde njogera n'angamba bw'ati. Nti oli mubi? Nti oli muntu mubi nnyo oyo using oli user. Ffe nga tutumala nga ffe nga tutereera. Bakabeera? Mumala ne kati bali oba obuulira baaki? Ati nange kyesitegeera kati mba mbuulira baaki nga nkimanyi omusajja nkyamwagala ngenda kumusonyiwa tugenda kuddamu tubeere ffenna. Okategedde? Akantu ako kannyumira.
mu comment section yawo musoke mumbulire ekikutwala obulira ku mukwano gwo ng'okimanyi omusajja wo gw'amwagala n'ogenda n'omugano mugamba I'm done with him. Webale nnyo tetulina ebyo kulo no semuddira kyokka okimanyi omwagala. I'm done with him. Kati ono mukwano gwo n'asooka ku aleete olujegerero n'ebigambo. Nayagala okugamba lwakwamuneegwe. Musajja wo ng'olaga omwagala nnyo. Naye that guy is not good enough. And actually Rodin was better. Otuga ngamba gena ne Rodin. Oyo gayo omulaba yalinga akukola bw'ati n'akukolera kino. Neka kati oyo. Lwakwanza muneegwe gye saagala kugamba. Rodin was better. Kuba katabayo. Rodin yalinga embeera gy'ataddewo ng'ogirabira ddala. He was willing okukyala, he was willing to making for your wedding, okukolera okwanjula biki go asalawo n'ogenda. But me if you're willing, kuba ne Rodin enaku zino era abadde aŋŋamba. Si mu bubi. Sikyogera nti kankireke. No, if I were you, singa mbadde nze sikulimba oyo Allan nze saamutegeera ng'oyinza okugamba yali alina okukutegeera wali okwanye yali okakutegeere ate no wali omukwano gwange yayogera ebigambo bwe bityo ng'agamba mukwano gwe kati bwe yali weddingana ne boyfriend we abo bonna nze mbaloopa abo era bakimanyi bakwano bange buli kyoyogera nkizaayo wali nga tukyetedde n'omwami boyfriend we n'amugulira emmotoka nga baddingana n'amugulira emmotoka nga mpya n'amugamba mwana gwe, you know what he has done? Akoze eki? Kati ndowooza yategedde nti nzira, okimanyi nti angulidde emmotoka. Aga, togikkiriza eyo! Togikkiriza eyo! Togikkiriza! Annange tuli bantu. Akakodyo! Naga, naba teri mannya gange, anti kadi agimpadde, logbook byonna abimpadde. Wuliriza, gwe abasajja tobamanyi. Kyokka nga negwe babigamba ali mu kukkiririza naye ng'akyamne vuba twabaki naye ng'ali mu kazigo ka mitwalo 22 nga n'amasannyalaze yageesasulira n'amazzi agasasula. Bannange we are wicked people tuli bantu babi. Nze njagala kutumira kuwama ku mikwano gyammwe egyo naye kati njagala kutumira ku basajja nga gwe you find peace kukwana bakazi b'abanno abo bo badde obamanyi nga bakola batya nga ye akulinda bwofuna mukazi ogwo yagala akwana ate nga mukwano gwo. Nga mukwano gwange nga akwana mukazi wange obadde okimanyi nti bakwano bo bakwana mukazi wo ye yagaana obugaanyi ekyo tokimanyi takuloperangako the people that you call your friends abali tannaba tayagala kubatabula. I don't know why the people we call our friends be bakwana bakazi bamu golo oli serious bakimanyi abaana abo tewali mukazi atali mu kukwanibwa ate bakwano babbaawe. Golo oli serious ate nnaku zino abasajja mulina olugambo oyogera bwerolooza oyogera na musajja munno kumbe oli mukazi agenda kuddayo ate abigambe mukyalawo. Kati omusajja okwana mukazi wa mukwano gwe aba atandika ta vibe. Abasajja bakikola nnyo gwe tuuza Zahara bulungi ajja kubuulira. The people that you hang around with, the people that you're free with, bobera nawe waka biki yadde nate nakuba ekikopo ewa madam, and that is what is happening. Kati ngamuga hala kyonna kikole naye nze yadde kyali wange anti omayi batandikayo bati mayi balina akamanyiiro anange Allan yalonda naye akimanyi nti yalonda ayinza okuba ali awo nze ndaba akuzanyisa ate ng'oli mukazi mulungi awo ng'omanya akamanyiiro kalantisa okusituka omukazi n'aseesamu bw'ati n'agamba era bwe ate bati muyina omugambe ebyo ate mwe mba mbiraba omusajja nnaakuzanyisa olese ku bbina akuzinoonyirira bannange oba omusajja simanyi oba omusajja akimanyi nti bannange alina ekikazi eky'amaanyi tebabiraba annange kati gwe guulo wano wooli kati gwenze n'embeera naawe tosaana kubeera nga otambuza bigere lindako ofuna omukazi omulungi nga gwe. Fun Factory? Yes, but I've never been to comedy store. No, nkubuuza alimu character. Fadda ate alimu character. Walagenze ku comedy store. Waideko Chinese food bannange. Obiro tano musajja ngatutanko mu restaurant singezo. Evolution byase na togenda. Togenda ko mu ku bulungi bwoliko. Kati gwe kankubulira. Kati gwe onyuma ku red carpet.
Ekisoko onyumira engoye. Annanga abasajja balina emikisa. Kati kola boti. Abasajja balina emikisa. Kola boti kanso. Nefuna ekikazi nga kyamaanyi nga gwe. Wali ekivulu kya Serena. Nsoke mukubire wano. Mugambe wallahi kati gwe. Osanamu akanyonyi. Kufiga gy'oyina endabika gy'olabika. Nakulidde ng'olaja noyagagenda Europe. Abisobola. Katulaba juzi twakuba miliyoni. Zali 32. Nogamba wangi? Tiakugamba. It's okay. Mwana, shoga omusajja sokuba sente zonna takwa. Nali manyi yakwakawo miliyoni nga 15. Ne bazadde 2 mwana. Obeerawo nnyo. Abasajja bazannyisa abakazi abalungi. Ndowooza bannange. Ate omukazi ayagala kigamba mwana bambi. Okumukwatibwa ennaku. Bannange abakazi baagala bakwatibwa ennaku oba kiki? Twagala bannange ebyo ebya sympathy. Sokolinde ozuuka ku makya. Notegeka abaana, n'obatwala ku ssomero, n'okomawo ne weebaka. N'okola. Like kyakolera toyina yandika bizinensi. Alimba mwana. Abasajja abamu balina emikisa. Ate ng'oli kikazi kirungi ate oli mugumiikiriza. Kale nzolaba bakazi be batantegedde. Nze olaba ne nfuna omukazi kati nga ggwe. Ku bulungi bw'oliko. Ku bugumiikizi oli mutetenkanya ne kasente n'ekaba tewali oyina engeri gyo. Abasajja balina emikisa bannaye bazanyira mu bakazi. Neno olaba gulako mwembeyo temugamba. Munnange. Oyo mukwano gwammwe munnange. Kasita nammwe mubiraba. Kati kola bwoti. Mpe namba yo. Nze bwe tunaba nga tukutte. Nkugambenga. Kubanga kyensoso laba oli muntu mulungi. Okitegedde? Just ono yatakola ki? Yatakutegeera. Nze kati wetunati giteeke wano. Oyina MTN. Ayino nejjo twakubyemu. Man kinkoze obi nnyo okuŋŋamba nti ejjo twakubye miliyoni 3 ne batakuwa mwana. Kankutereka ekyetaano kikubeeremu. Kankutereka ekyetaano kino kikubeeremu kuba mwana. Muzi w'abakazi bammwe. Ate ekyabakazi kiveeko. Nze nti abakazi bannema baagaana okuntegeera. Kyokka ate Katonda abalina ate baakola ki? Naliyogedde ekintu naye. Naye tubireke ekyo. Njoga nawe oba ambitious oyagala kumanya nga. Naye nga obeera free, osobola okujja nze ne nkutwalanga. Ate ani anyiize? Njinyize. Naye nga obeera free. Nze mwendi yonkoonangako. Tusobola okugendako kati kandabe na baalani abo balina kisho kye bantwalamu. Njja mubuuza like anti yangamba twa tugendanga mubuuza kati bwe naba nfunyemu akadde nga musaba gwe ngontwala. Oba naye wabaati kati weetaaga okumubuulira. Teweetaaga mugamba tuli bantu bakulu kiraba. Ate sina kyengenda kukola. Ate okitegeera nze sinti njagala kukwana. Twaligenze ngeye ejjinja okiraba ku falls n'omugamba wafiiriddwa n'otubeerako eyo nakunganya n'enkulambuzaawe ebifo. Nolako mugamba kugenda kulaba maama wo ataasa okugana ogenda ewammwe. Ne falls tozirabangako. Naye mwana onkwasa ennaku. Kale ku bulungi bw'oliko gwe nze nkubuulya kati singa oli wala toyina kubeera mu Uganda wano. Naye abakkiriza ne bagenda nabo batubuulire. Awo wennyini waakulekera ne wiiki 2 teziwera bakubamu awo emirundi first second ate abo bakifiiriza. Bakubako ono nabwonoonye. N'okomawo nga tolina nawo otandikira. Ono wavaayo. Ate ennaku zino abasajja simanyi oba I don't know how you find peace in telling everyone. Akirya. Anti wamaliza alina okugamba ate abasigadde nga bwe yalyamu. Babikwate babizzewa alani. Obeere nga n'eri kiganye nga n'eno tokyasobola kudda. Nange simanyi lwaki. Munnange omuntu akomawo n'akunyumiza. Bulungi nnyo. Olaba oli asobola okujja n'agamba CRUZ. Mukazi wo nno. Temuli. Toyina mukazi. Yagenze wa gundi nno yakuttemu. Tolina mwana.
tolina ate abasajja bwe bawulira ekintu ekyo nimuneefe abasajja tetwagala muntu akwata ku mukazi munnange kyokka nga mwe temukwatiridde ensi yonna mbategeera temwagala bakwata kuba mmwe naye mmwe temwenjeddewo ndabika amazima nze nagasigaza nina engeri gye ndaba omuwala atali mukazi wange gyampunyiramu alani fakini agambye ki oyo gw'osookeddeko mwejjako embuzi atali mukazi we naakola atya akuwunyira atya maama mpunya wano gwowe nedda anange omanyi relationship eba yakatandikaawo emyezi ebiri emyaka nga ebiri egisooka abamu abasajja abamu nga yaganye mukazi wayinza obutayenda 2-3 awo nga buli kimu kyatambula bulungi kati wano wetuyingira stage eno ey'okukula na muganda wange ate munange kapo zezepostinga zirina engeri zituinspiring okutandika abo be basinga entalo bane kapo ezepostinga nga muli bavubuka batoye zezisinga okuyomba alani kapo ezepostinga tozegombanga ate bapostinga akafaananyi nga bakakubya mu January wa 2025 no omanyi buli wobeera ng'opostinga nnyo bbaawo buli woosirisaamu wabeerawo abakubuuza yabanga obukulu obukulu nga tokyamutukuba bannange kiki olina obbakakasa nti mukyaliwo bw'oba obadde omanyi opostinga omwagalwawo nga mwajjamukko amaanyi kitegeeza waliwo ebyabaawo bibeerangawo kati nze kankubule nze waliwo kapo zenduna ninga wow eno kapo teina kuvaawo naye ng'okimanyi nti nno buli wootijjise nnyo omusajja n'omupostinga okitegeera atandika obeera olina ekkomera lye weeteekamu okitegeera gwe nga gwa omupositinzi ayagala okutulaga olina ekkomera lye oba weeteekamu kuba kati ono gwopositinga naye ate ayina amalala gamera ekisinga okwewuunyisa mu byonna naddala eno generation yaffe omusajja bw'apostinga mukazi we ebiseera bitono byogenda okusanga nti waliyo omusajja ali interested mu oyo omukazi abeera ennyo mu inbox nti baganyumu no ebiseera percentage naye ebiseera ebisinga abawala gye bakumupostinga nnyo baboyfriend baabwe n'abaami baabwe abawala balina engeri gye bayiikira olaba embaga ng'ewedde n'opostinga omwami wo ebyo ebifaananyi bye bapostinga nga waliwo engeri abawala gye bayiikira omwami wo leka nkubulireko kiriwo ekiti simanyi kwe kiva kiriwo ekiti olaba ekintu ky'okupostinga kino osooka n'olaba omusajja w'omuntu nga mubi gyakoma okumupositinga otandika okweyongera omwetegereza n'okumulabako ebirungi you're getting the point olaba genderera abantu abapostinga bakyala baabwe ennyo jukira buli postinga you're posting happy moments yeah you're looking at what this guy is doing ne mukyala we you're loving the chemistry you're loving their vibe omusajja atandika okukufaananira obulungi later eventually okiraba nakugamba nno si musajja mubi kati bw'afuna chance ng'ate abali kumpi ayagala abeere mu space eyo gwe gy'olimu ate bw'akiyingiremu agenda omanya nti kiyali alaba ku social media kyekiri kye nagambye abasajja bangi abaliyunga n'emmotoka ze muvuga za bakyala bammwe naye bambi buno obuwala obwagala okulya bbaawo nakoze post eyo ne mbagamba nti ekiriisa bbaawe yeggwe ke kanyiriro koonyirira kubanga ye buli waakulaba nga oyina ebimuli alowooza musajja yabikuwadde buli waakulaba nga wasonze obusentemu ne weegulirayo kapaso alowooza musajja yakakola ki kubanga wano we tuli ffe tulowooza nti buli mukazi kyalina omusajja aba yamucontributingirako bali ebiseera ebisinga abakazi baba bya buli kimu kye balina nga kyabwe there's one thing kyeninako kyeneebuuza era abalabe kye bajja okunnyonnyola mpostinga nnyo videos nga with my son we are playing yakyemuwa tuzanya and mwensoba mu comment section oluusi ndabamu abakazi abagamba alani tugambire ku basajja beeyisenga ggwe kale bannange wakano ka video kasindikire taata w'omwana wange obuvunaanyizibwa tebabukaka kati
tebabukaka either oli ali responsible waliwo ekintu kye neebuuza abasajja abapostinze nga balina abaana baabwe oba nga bali nnyo n'abaana baabwe is one of the attractions ezireese nnyo abakazi because there are so many single people kubanga buli muntu ayagala omwana we at least azaalibwe taata amwagala kati abakazi batono abalina abaana abamu babayina nga babeera bonna mengo omukazi alaba how Alan loves his son ngoli agamba kale okimanyi embeera ni taata wo n'omwana tasafuna budde bwa mwana we bw'atyo naye njagala okutegeeza oyinza okuba weegomba Alan naye nga Alan oluusi akwaka vidiyo weebale nnyo ak'olunaku olutya ak'olunaku olumu Alan gwe weegomba yakazaala akaana aka mwe muli mu nzaalo nnya abasajja baakoowakowa dda akawa ne space agenda ozaala akalala nanakaakaagala mulina bana omusajja alina ne byazaalako ebbali ng'ezaana zaamutuuka wa n'abaagala babe kati akola atya naye nga ye obwo obudde tabuyinda obutinka okitegeera mulimu abantu abamu ng'akwagala nnyo ng'era yaganyonyo mukyala we naye nga tali mu postinga nga ne bebeera birthday naye nga ate amwagala okufa ng'amwagala okusinga gwe Alan apostinga mukyala we n'omugulira n'ebimuli birthday ne mugijanjawaza so people love differently ne baleeta ow'omulere people love differently tekitegeeza nti gwe wota kwagala kubanga tagenda kwagala nga Alan bw'ayagala Alan alina ebigendererwa bye lwaki akola byakola okitegeera kati ffe abasajja abaffe si ba social media nze omwaka gukoonanga ekyo ekyana kiggaliwa ngo tekintadde wadde ku status oli serious ate ne bitakulya naye yennyini teyeeteeka yateekeyo nze ne bitakulya naye nga nze kuyanga etavaako oyagala okupostinga nakimanyira kuba natuuka nentegeera omuntu wange it is not that kind of person siwa social siwa social kati waliyo gyagenda okugamba naye nga ate alina omuvayibu tubeera eri buli kimu naye nga si mupositinzi kuyiga muntu gwe kasita otegeera omuntu wo ne wejja ku pressure y'abantu abalala oba mu mwaka akwaddeyo ka posti kamu negwe kambuze muzo wange posti ezo zikola ki mbundooza abali mu inbox ne bategeera nti bakwagala nnyo tezirina nakye zitegeeza mbu birthday nze ebbanga lyembadde ne omukulu gali wangu siranko ku kigambo kimuli kuba mumanyeze nti nkota zirina mbwagala ngulira ebimuli mbw ebimuli okimanyi bayinza nobireeta noseka n'ogweri ogababula bannaye nedda nze era ebintu alina ne byakola ne mugamba tonfaako olabika onootera okufa bannaye ng'otansa okukola ebyewuunyisa nga nkimanyi that is not him ate nga nakyeweramu emirembe because namutegeera mumanyi nti akakajanja takalina mbu birthday mbeera awo nga I'm expecting nti bagenda kunkolera kino tuli eri abaana tulina ebyokukola ewaka abaana beetaga kino nga tuddamu pate by the way nze nange simanyi celebrating a birthday bambi naye ajja bw'aba asobodde kyaba asobodde ekyokuntwala ku bbiya kyajja kuntwala kubanga era nze mumanyi kyajja kuntwala ku bbiya tunywa birthday okujjako era generation y'abawala be bazadde mu 2000 naye birthday kati nze kankubuulire mbukusimanya shoot omwana shoot omwana first birthday I want to call my friends kati ezo senti gali wangu wakugambira buli kye twetaaga tukimaze tusooke tuddemu ebyo omwana agenda kuvaawo bw'otakola birthday kimujjako okuba nti waffe olyandoza akajanja ate nonno nga temuli na bulungi mugakoonona ssente n'abantu okulaba nga birthday yange enjiranze nnyo omwaka guno natuddeawo ne ŋŋamba abafaani bange balina okumpayo kye bampayo ku birthday yange naye nze nkuze kutuuka gino myaka gye ndiko sebanko mama wange nga alina keeki gy'agenda okunsalira naye ng'akira muyaga pozi leero birthday eyo gwogi mujjukiza mami leero birthday yange bambi bakaseruka nga ngende mukatale nze ngenda kukola it's not important okitegeera naye nolengera omuntu akutadde abavubuka bali eyo babatadde birthday mu bulago zigenda kubabalula kyokka nga musajja wattu naye talina ssente naye ng'ate obwo obusente obulabasasula rent kale nnyo tebannakola ki ayagala birthday photoshoot simanyi engoye empya simanyi bagende eyo simanyi okubuzinga simanyi bagende balina ofuba bwe banoonya nze nkubuulira ebigambo bino era ne ndooza bwavu bwe butusumbuwa kati nze omusajja wange agenda akoleka William Malemi
Kwa budde bonna abujjeewo. Mbu bategeke katenge wamu amanyinyo tugende sente twanjulewe baba afunye sente. Kate ebyo byebiki. But I love it. Babikoledde binsanyusa mbyagala. Nate wogenda okula. Naye nze kati omusajja kwe babikoledde. Olabe stories obweziwedde. Kuba babera tebeyagala nno kankubuulire kuba ku provinga. Kuba kakati nze kankubuulireko okuleka amalala ne sente okunoonya wetu zonoonera. Alani essaawa eno mukyalawo gye bamuzaala omanyiyo. Kati ku buzinga mugenda kukolayo kimbuko okole proposal gyononeremu miliyoni mmeka. Abazadde butabagamba. Obuzadde abera ku social media nagale laba banono. It is a good thing, but do not quote me wrong. Kubanga amanyi mwe munyiga mangu. But the truth of the matter is, ate abo abasajja abakola ebintu simanyi nawe babera bafaanana. Bangunyumize. Kubanga by the way sikitegeeranga. Naye nga mbyagala sibinaako buzibu. Kankunyumize tumayize. Era nange babinkolera nsobola okunyumirwa naye nze omusajja owange tasobola. Kankunyumize tukole tumayize program eno. Nina mukwano gwange omunja mugabano nga program ewedde. Musajja mugagga. Mukyala we akimanyi omwami oyo amwagala nnyo. N'omwami oyo akimanyi mukyala we amwagala nnyo. Bulinga 1st January. Bakyusiza omukyala emmotoka. Kitegeera. Bulinga 1st January omukyala bamuchu era yakimanyi omukyala buli 1st January bamuchusiza emmotoka. Etali nti eri manya ga musajja abula manya ge. Brand new Kaveera. Kuwira bulungi. Naye nabuuza omwewala oyo. How come you've never posted anything ku socials zo nga bakuwadde emmotoka empya? Nembuza ne mwami nembuza yadde temuli ba celeb naye ka content kali badde oyo kitegeera kankolira kusudya omukyala yasooka okungana nga Alan mpuluvingani nze go bajiwadde amu happy bajimpadde kakati ku social mpuluvingani mbonna gwendi mukulumya nti abe bampadde emmotoka so okwagala okulaga omanyi tebina tebitegeeza naye tubikola omusajja mukazi mutuufu kyekiri kyembadde ngamba nti nze kati gali wange waffe amanyiyo ezo sente era bunkwera kiva ngambi kyakabwavu ezo sente za wiriyo mmale emi ku mazzi oba obudde tabulina nenga waba nazazikuwa kati ate awazimpaamu wakiri nenzikolamu kyenjagala kuba ate kyoyagala okusinga okuzonoonera wali eri mbu tusima tugule ebimuli tujjuze buli wamu nganze kyokka nina ebirooto byange n'abagaso bajje wamma saagala tetwandyagadde kusukkako wano olunaku olwayo mutulindirire ate oba naaba wiiki ejja mukama wange ono bw'anaaba afunyemu akadde bwe naaba nsiimye kati gwe Alani bbiya endi nga sho tulabe nga ebikirabo ebyo ofuna engeri gy'okikola nga kibeera wano ngangira mbagamba excuse me nengenda nekubamu wali omumiro nja kikuleetera nga tukiteeka mu giraasi ng'etangaala ne mukacupa muno tujja kumunywera ffe bbiya talina waatakkirira ku mumiro kale bwe myota ebiwooma tulya bika nabigezaako edda nga nkyali muto bika ogenda kulemesa abaagala okunywa waliwo ayagala okunywa temulimu sukaali nja kukuyigiriza mpola mpola kyoga bbiya asinga soda owooma kintu ekyo simanyi oyinza kukinnyonnyola naye gwe manya nti ffe tusanyuka ate tuwoomerwa sawali nedda mu linnya lya paati lino ery'amaana eryamwoyo omutukuvu bulungi mwera amiina